Tugenda tutandika ekitundu ekyokubiri era nga tuli mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaggwe. Ebyentambula byakalubya nnyo ku mazzi era abantu abadde bagenda mu bitundu eby'enjawulo Buvuma n'ebizinga ebirala bagamba nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi. Ebisale bibadde waggulu era nga buli ke bassa ku lyato badde basolooza ensimbi ate eziri obuwanana. Katulabe munaffe Eric gasobodde okulondoola abantu bano nga bagenda mu bitundu eby'enjawulo okukwata ennaku enkulu. Entambula ekalubye eri abantu abasaabalira mu maato agamanyiddwa ng'ebinaala ku nnyanja okudda ku bizinga Ekkome e Mukono. Emiwendo gikubisiddwamu emirundi ebiri nga kivudde kulinnya kw'amafuta aga petro, ennyini z'amaato ge zikozesa nga bagagula siringi 6 okudda waggulu mu bitundu bino. Ekkome batwalira gumu kitundu Ekkome gumu kitundu ab'okulwaje wano nga ira ku disitulikiti y'e Buvuma ku lwaje nabo bali mu gumu kitundu. Zibadde mmeka luli? Wali luli zibadde mutwalo n'15,000. Ate mmwe abeetikka? Ffe abeetikka twayongeza tuli ba 2,000 n'3,000. Abantu abasinga obungi ku mazzi bakolerayo bukolezi, balinayo butuuze, bavaayo mu nnaku zino enkulu baddako okusisinkana famire zaabwe ze baaleka ttale oba mu byalo. N'ekirala omusolo gw'amafuta guli waggulu ate nga n'entambula y'oku mazzi eriko kati amateeka mangi. Abeetikka abantu okubajja ku binaala bakoze ne batuuka okukoowa kuba babadde bajja ku lukalu nga bayitirivu era amaato oba ebinaala ebimu nga bwe bigoba ettale tebidda mu mazzi. Wenjogerera kuba maze ebbanga nga sikola nga siriiyo olwaleero njagala okumanya buli kirinnyisibwa ku lyato kibadde kyakusasulira ate nga bulijjo ekibadde ku ssente ez'okusasula kubadde ku ssaabalannyanja. Abantu ne bwe baba bangi tebyakyukanga bwe biti. Abantu batambulanga n'esinga wano nga mubalaba nga ebinaala bijja biti ne just luno kyekanamyemu kolwa amafuta batugamba amafuta bikibiti naye ng'olaba nabo batuufu lwakuba nti amafuta kati terimu gumu erimu ttaano. Matovu Salim omu ku balabirira abalinnye ebinaala agamba babaddewo obutakkiriza batikka kabindo mu maato. Tubadde tusalawo okulwana nnyo okulaba wano omwalo gw'e Katosi nga tukendeeza obubenje era kati tova olaba nti ekyavaako eryato lire lyafuna obubenje nga entiika y'amaato nga bakola ki batiika bubi. Kati twasalawo twafuna wano okumpi poliisi buli eryato eririnnye wano omuntu bawandiika muntu ne bateekamu ekigereranya omuntu abasobola okukola ki okutiikibwa mu lyato. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.